The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mwasuze mutya olunaku olwaleero mwebale kubanga mwekumidde ku The Alternative Digital TV. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga, nakuza omwezi 8 omwezi tulimu gwa Gatonyo oba January omwaka 2023 tuli mu mwaka mupya. Muzikirize mbajjukize nti tuli mu mwaka omupya, omwaka omujja, omwaka gwe tusuubira nti kugenda kubeeramu ebintu bingi ebinyuma. Ate tulowooza nti kuno mwaka gwa nkyukakyuka mu bulamu bwaffe nga ffe abantu ate ne mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Twagala okufuna enkyukakyuka ey'omuggundu, enkyukakyuka gye tunaawulira, enkyukakyuka ena affecting Bannayuganda. So thank you so much mwenna abatwekuumiddeko olunaku luno olwaleero. Amawulire tulina mangi naye era tukomyewo omwaka mupya. Njagala okubaagaliza oba okubayozaayoza okubanga muyingidde mu mwaka guno omujja, omwaka gwa 2024. It's not easy, si buli omuntu asobodde okubanga ayingira guno omwaka. Mwaba guyingidde n'ebizibu, njagala okusooka okubasaasira nti bannange Mukama abayamba abasuuse buli kimu ekiri mu kubanga kibatawanya guno omwaka. Mwabasanyufu era tusaba Mukama oba Omukama asobole okubanga abongera essanyu omwaka guno gwennyini. Atusobole okubanga tugumalako nga tukyagumalako n'essanyu lyennyini lye tutandise nalwo. Ngenda kubabulira amawulire agabadde mu sabbiiti eno n'ewedde eyo. Tulina amawulire mangi agagenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga, amawulire tukyalina mangi. Ate later on tujja kubanga twegattibwako omwami Bigirwa Moses. Omwami ono wa kibiina kya National Unity Platform era abeera wano olunaku lwa Monday okubanga tumulungulamu ku nsonga eziba zigenda maaso mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. So musuubire omwami General Bigirwa Moses tugenda kunyumya ku nsonga nyingi, ensonga za insecurity egenda maaso mu ggwanga lino oba obutali butebenkevu naddala mu mbeera ey'okwerinda. Tugenda kuba tugyogerako. Tugenda kuba twogera ku Kampala nga wakyagenda maaso ne road constructions naddala ebyaddala zino enguudo tuzizimba nti no
tulina kye tubala oba tuzimba nti bannayuganda nabo basobole okuba nga beeyagala ate ensonga eno ey'okuba nga tuzimba oba nga tukola enguudo zino naddala nga waliwo abagenyi abajja mu ggwanga lwaki kikyali bwe kiti so ensonga zitugenda okuba nga tumulungulamu tujja kuba twogera ku bingi era mu bisuubire mu show yaffe nga bwegenda mu maaso jjukira tuli live ku Digital TV awo ku Facebook then the Alternative Uganda still ku Facebook era osobola okuba nga otusanga ne ku Twitter at the Alternative UGA osobola okuba nga otulaba kwetuli awo ku Twitter then ne ku YouTube at the Alternative Uganda Digital TV videos zino zetukola osobola okuba nga ogenda n'ozeefunira at any time of your convenience. Munzikirize ngendeko mawulire agabadde gye mutabadde olunaku luno olwaleero ngenda tandikirako ndooza mu district y'e Masindi mawulire mabi nnyo agava mu district eyo akulira ebyobulamu mu district eyo bwagwe waliise district health officer omwami Dr. Biriga olunaku lw'eggulu bamusanze in fact olunaku lwaleero ku makya bamusanze nga omulambo gwe nga guli wabweru w'ennyumba ye ng'atemeddwa tetumanyi paka ssaawa zino baani abaakoze kino naye nga poliisi yatandise dda okuba nga ebakana n'ogw'okunoonyereza ku nsonga eno mu abo abakwatiddwa oba be bali mu kubanga basoya ebibuuzo ku nsonga eno kwe kuli ne mukyala wa Dr. Biriga oyo no nkugambye district health officer wa district ey'e Masindi omwami oyo yafudde mu kiro ekikeseza olunaku lwaleero era nga kigambibwa nti waliwo abazigu abagenze ne basobola okuba nga bamumiza omusu omulambo gwe nkugambye gwasangiddwa wabweru w'amaka ge nga gutemeddwamu era nga guliko omuzungu kye yayise deep cuts so mu mbeera eyo amawulire tusobodde okuba nga tugafuna enkya y'olunaku olwaleero era poliisi yatandise dda okuba nga enoonyereza tennaba kuba nga etuwa omuzungu kye yaliise conclusive evidence okutubulira ki ekigenda mu maaso kyennyini naye geega amawulire ge twakafunako olunaku luno olwaleero amawulire mabi agava mu district eyo ey'e Masindi nga tuvuddeko kaawo okuziika kw'omwami Richard Muhumuza ono nno nga y'omwami eyattibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa ku New Year ndoza nnaku zaali 2 Sabbiiti ewedde 2 January nga bagezaako okuba nga balumba pastor w'abalokole Pastor Aloysius Bugingo wa House of Prayer Ministries wali Makerere obulumbaganyi buno bwafiiramu omwami ono era okuva olwo abantu bangi badde boogera ebyabwe naye okuziika kwe kwawedde era nga omwami Pastor Aloysius Bugingo yabaddeyo era yasobodde okuba nga ayoza ku munye naddala ng'ayogera ku mwami ono ebigambo bye yamwogeddeko ebigambo byadde bikwata ku mutima oluvannyuma lwe yagambye nti omwami ono yalayira okuba nga amukuuma ng'akyali mulamu ekintu kyasobola okuba nga akola paka ku kaseera ke ak'oluvannyuma oba akaseera ke ak'okufa omwami ono poliisi yatukakasiza nti bamugyemu ndowooza amasasi gabadde 7 era omwami ono yasobodde okuba nga afiira wali Mulago in fact bagenza okumutuusa Mulago ng'already yamaze dda okuba nga afa mu mbeera eyo kyannaku nnyo era twagala Mukama oba omwoyo gwe agwagalize ebisinga agulamule n'ekisa kyonna so omwami Richard Muhumuza ye Pastor Bugingo yamwogeddeko ng'omwami abadde omulungi nnyo omwami adde amukuuma omwami abadde si mukuumi we yekka abadde mukwano gwe abadde gwakyo brother we era abadde abeera nnyo ne Pastor Bugingo poliisi yatukakasa nti no omwami ono badde bakamudeployinga emyezi 9 era ng'omwami ono wa majaga ga Special Forces Command oba kye waliise SFC amajaga kuuma president so kye batukakasiza nti no omwami ono abadde yakadeployingibwa emyezi 9 naye amawulire ge tufuna naddala mu bantu abeetoolodde Pastor Bugingo ne Pastor Bugingo yennyini nti omwami ono abadde amukuuma okumala akadde in fact abadde naye okumala akadde twalabye omwami nga Abe ng'agamba abadde naye okumala ndooza emyaka 10 nga baweereza bonna era abadde mukadde wa kkanisa mu mbeera eyo so omwami Richard Muhumuza ye bamaze dda okuba nga bamuziika mu mbeera eyo bamuziise wali Sembabule mu central wano mu Uganda so twagala Mukama mwagalize ekisa oba mulamuze ekisa mu mbeera eyo yennyini tetunaba kubanga tufuna conclusive report eva mu kugezaako oba attempted murder y'omwami Pastor Aloysius Bugingo okugezaako okumutta tetunaba kubanga tufuna kye waliise conclusive report esobola okuba nga etukakasa nti bamusse bati abasse Richard bamusse bati bagezaako okutta Bugingo kyabaddewo ekiti kwegamba tetunaba kubanga tufuna conclusive report ekakasa
kiki kyennyini ekyagenze mu maaso. Guno nno si gwe mulundi ogusoose nga wabeerawo munnayuganda alumbibwa mu mbeera eyo etali nnungamu bulungi. Ndowooza mujjukira Kanaabiriga mu mwaka gwa 2017 yakubibwa amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno. Ndowooza mujjukira omwami Kirumira, mujjukira Fande Kaweesi. Bonna bano nno bazze nga battibwa mu mbeera etali nnungamu. Omu ku babadde basembyeyo ddala ye omwami Jjajja Ichuli, naye yattibwa nga bamukuba amasasi wali asaidizeewo ekyanja. Okuva olwo paka ssaawa zino tunaba kubanga tufuna kyewaliise conclusive report eraga nti nno kino kyekyaliwo. Kati bannayuganda beebuuza bo abali safe ate justice y'abantu bano ababattiddwa tunasobola tutya okuba nga tugifuna nga ffe bannayuganda. So byebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe era katusabe eno state of insecurity esobole okuba nga eggwawo mukadde akatali akawala nnyo. Era omwami Pastor Rosias Bugingo nga maliza story eno yagenzeko mu kyewaliise olusirika oba okuba nga yeteekako kwa bbali. Ndowooza maybe afumiitirize ku ki ekyabadde kigenda omumubaako ate maybe anasobola okuba nga afuna healing at the end of the day nga ye, because trauma eyo oyinza okuba nga teyafunye physical wounds ate of which nawulidde nti yafunyeko ne ku physical wounds, naye neyo psychological trauma tekiba kintu kyangu nnyo. So omwami oyo yagenzeko ndowooza mu seclusion oba yagenzeko ku bbali asobole okuba nga afumiitirizaamu ye ng'omuntu kikyazaako nga Pastor Rosias Bugingo mu mbeera eyo. Mukyali ku The Mighty Drive Show, amannya nze Edgar Matthew Karanga. Ziri eddakiika 21 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Jjukira eno show etambula okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi, era tubeera wano nga tunyumyamu emboozi naawe lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano okutandika ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'okumakya. Nga tuvuddeko kaawo kanzire wano mu Kampala. Jjukira okukola enguudo nno kunyinyitidde naddala mu Kampala district wano. Enguudo ez'enjawulo buli woyita bagezaako kubanga bakola ku nguudo zino bazirabise bulungi. Katandike n'omukyala Dorothy Kisaka ono nno yakulembera ekibiina kino ekitongole kino ekya Kampala City Council Authority. Yavuddeyo n'akakasa bannayuganda nti enguudo ezigenda okuba nga zikozesebwa abagenyi baffe zigenda kuba nga ziwedde by tomorrow oba olunaku olw'enkya olwokubiri naku z'omwezi 9 omwezi guno gwa Gatonnya omwaka 2024. Omukyalo ono yatukakasizza nti ffe n'abagenyi bali safe already ku nguudo ezigenda okuba nga zikozesebwa abagenyi. Enguudo ezisinga ndowooza kubala ku luguudo olwa Entebbe okubajja ku kisaawe, abantu abasinga bagenda kuba nga basula wali ku Speak Resort. In fact ne zino conventions oba conferences ezigenda mu maaso zigenda kuba nga ziri wali ku Speak Resort mu Nnyonnyo. In fact ziri company bbiri, waliwo Commonwealth Resort waliwo ne Speak Resort naye kumpi oba okibala wamu. So ezo events zonna zigenda kuba nga ziri held wali ku Speak Resort mu Nnyonnyo, era nga olwasoose gwabadde wa Commonwealth Speakers Summit yawedde dda, yabaddeyo sabbiiti ewedde era President Museveni yaliyokko. Nja kubanyumiza biki ebyabaddeyo, naye ate tukyalinayo conventions, tukyalina summits endala, tukyalina conferences endala ezigenda okuba nga zibeera wano. Mu conferences ezo mulimu eya non-aligned movement, abantu abangi gye basinze okuba nga bamanya nga NAM, era tugenda kufuna amawanga agasukka mu 120 nga gali wano mu Kampala mu Uganda okuba nga bamulungulamu ku nsonga zaabwe. Ndowooza olugenda kubeera ennaku z'omwezi ndowooza 15 paka nga 17 guno omwezi gwennyini. Ate of course tulina ne G77 conference agenda kubeera era nayo mu mwezi guno ogwa January. So omukyala Dorothy Kisaka tukakasizza nti enguudo ezigenda okuba nga zitambuza abagenyi zo already zawedde dda by tomorrow olunaku olw'enkya Tuesday zijja kuba nga zijjiddwako emikono. So ku nguudo ezo mwe muli olwaggaba road, mwe muli ono olw'Erukulikonge bajja dukozesaako paka mu kibuga Clock Tower. Ndowooza mulimu enguudo omwe zibagenda okuba nga bakozesaako mpolampola ne Jinja Road oyo bajja kuba nga bamukozesa nnyo naddala abagenyi baffe. So bwekityo bwe kitunuliddwa oba bwekityo bwe kifaanana essaawa zino nga wetwogerera oba essaawa zino zetwogereramu. Nalabye ku mmotoka ez'abagenyi ziri wali ku Kololo airstrip era bamaze dda okuba nga beetegeka. Ekyebuuzibwa oba nze kye neebuuza nga munnayuganda, lwaki enguudo zino zikolebwa nga waliyo event egenda okuba nga ebeerawo oba nga waliwo omukolo? Ffe bannayuganda abasasula emisolo ffe
tetuli valued enough okubanga enguudo zino bazikoleranga ffe because emabega kaondoza mujjukira omwaka oguwedde one of the biggest highlights z'omwaka guno oguwedde ogwa 2023 mubaddemu ensonga ya pothole exhibition eno nno yakulemberwamu omwami Jimmy Spire Ssentongo era yabadde agikulembeddemu okubanga tulabisa ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda naye ate byonna twabirabisa naye tewali kyakolebwa ekyebuuzibwa lwaki abagenyi baba bajja ate we batandika okubanga bakola enguudo zino ate n'ekirala tulinga ababa bategeera ng'omwaka guggwa nti tulinayo NAM tulinayo G77 tulinayo the Commonwealth Speakers Convention lwaki bino ebintu tulinga ababa babiguddeko obugwi lwaki tetupreparinga better nga bannayuganda ndooza kino kyekirina okubanga kikolebwa era kyekikolebwa mu mawanga gakuze nti mumanya kyekiba kigenda okujja mu maaso awo ne mukitegekera mu ngeri ennungamu obulungi okusobola okubanga mukola ekintu ekinaabaweesa ekitiibwa nga bannayuganda ate nga ekinaakulaakulanya bannayuganda at the end of the day naye ekirungi ekiriwo nti abagenyi abajja okutulaba baleka wano ensimbi nnyingi baleka wano in terms of fuel in terms of hotels in terms of visiting tourist destinations oba okutambula mu bintu ebyenjawulo ebiba attractinga naddala abalambuzi so akasente ko ngaffe bannayuganda katusuubire nti nno kanaasobola okubanga katuyambira ddala era infact tukeetaagira ddala infact ensangi zino economy yaffe teri bulungi nnyo so tuba twetaaga ensimbi zino okubanga zijja mu ggwanga so kyo kirungi era nawuliddeko nti baspeakers bagenzeeko wali mu wildlife okulaba ku ndoza babaddeko mu zoo era batambuddeko mu zi tourist attractions ez'enjawulo mu game parks kino kiba kirungi nnyo okubanga tumanya nti nno waliwo ensimbi naddala ensimbi z'omuzungu nga zisigala wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda so okukola enguudo okwo kukyagenda mu maaso era katusabe nti omwaka guno egunaggweera 2024 tunaaba n'enguudo zewaligambye eziri up to date enguudo ennungi enguudo ezisikiriza in fact tukoze nnyo enguudo za Kampala ndoza tutandike n'okubanga twogera ku nguudo eziri mu outskirts za Uganda za Kampala ate n'ebitundu ebirala eby'eggwanga ndoza mukimanyi Eastern region yomwe enguudo si nnungi newoogenda wano mu central nga wakayita e Masaka eyo stretch etuuka paka Rwaka eyo oluguudo olwo si lulungi nnyo lyetaaga okubanga lukolebwako newe tugenda ku luguudo luno olwaffe badda side ze Western Uganda side ze Kenjojo Kiegegwa side ze Fort Portal Kasese nalwo oluguudo olwo waliwo stretch etali nnungi naddala nga wakayita Emitiyana ng'onaatera otuuka Emubende era obanga wakava Ekiegegwa ng'oyingira Kenjojo ne stretch eyo nayo si nnungi nnyo so gavumenti ng'ekola enguudo zino eza mu central wano twetaaga tusobola okubanga tutumira ne ku nguudo eziri mu bitundu ebirala eby'eggwanga in fact twafunye ne looni emabegakaawo mwaka guno nga obuwedde ogwo nga gutandika twafuna looni yali ya buwumbi 283 I think KCCA yafuna ssente ezo ne batusuubiza nti enguudo zino zigenda kubanga enguudo embi zigenda kufuuka lufumo naye kyewuunyisa paka ssaawa zino enguudo embi tukyazoogerako so twetaaga ndowooza bino ebintu tubirowoozeeko nga tugenda mu maaso nga tuvuddeko kaawo amawulire amalala geninawo amatono ndowooza yes tugendeko wabweru w'eggwanga mu ggwanga erya Israel tugenda mu lutalo lw'e Gaza olutalo olwo lwabalukawo ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi gwa October 2023 paka ssaawa zino olutalo lukyagenda mu maaso abasajja bano Abayisirayiri kye bali mu kukola mu lwannanda lwa Gaza olwo tewali kiise kyangu wetwogeranga abantu 2,200 be bakafiira mu lutalo olwo nga wetwogera Northern Gaza oba ekitundu ky'amambuka aga Gaza wetwogera banaatera okubanga bakissa wansi in fact nafunye amawulire mu kiro ekikeesa olunaku olwaleero nti waliwo posts ze bakutte waliwo command posts z'abasajja bano abahamas be basajja abakulembera olwannanda lwa Gaza be balina leadership mu lwannanda lwa Gaza one of their command posts mu Northern Gaza bamaze dde okubanga bakwata abasajja bano Abayisirayiri naye olutalo luno terubadde lwangu abamu abatunuulizi b'ensonga bagiyise genocide oba ekitta abantu nga kyemwalaba mu mwaka gwa 99 mu Rwanda awo abantu abamu amanye ebintu bino ebyolutalo birina engeri gye bitambulamu nti
abamu baba boogera ku basajja bano Abayisirayiri abamu bagiyise military operation kati nga CNN omukutu gwa CNN ogwa America eguba gwogera ku bigenda mu maaso mu Gaza bagiyita military operation naye ate wetulaba emikutu egimu ng'eja Al Jazeera oguli best wali mu Doha e Qatar bwe boogera ku lutalo luno balwogerako nga genocide kwegamba buli omu ayina engeri gyakitunulamu mu ngeri ye n'asobola okuba ng'emuyamba oba buli omu akitunulira mu lenzi eyiye naye ng'ekigenda mu maaso mu Gaza kyo si kyangu. In fact twafunyeeko ripooti ekakasa nti omuntu omu ku bantu banna mu kitundu ekyo eky'e Gaza balackinga from basic necessities beetaaga ebintu ebya bulijjo ebintu ebiri basic ng'amazzi ng'emmere ng'awo okusula kyewaliise shelter babirackinga babyetaagira ddala omuntu omu ku bantu banna mu lwannanda lwa Gaza aba yeetaaga basic needs kwegamba kikulaga nti bantu bali bubi nnyo olutalo luno nga lutandika Israeli yasobola okuba ng'ebajjako amazzi ng'ebajjako amasannyalaze nga tekkiriza na buyambi kuyingirawo ceasefire badde bakyagiremesezza. In fact ekiyimiridde ennyo mu luno olutalo olwa Palestine n'abasajja bano Abayisirayiri olutalo lw'e Gaza ne bannamawulire tetulutumidde mwana bannamawulire abakusukka mu 70 journalists be bakafiira mu lutalo luno bannamawulire 7 era abasembeddeyo ddala badde bannamawulire ba Al Jazeera babiri battiddwa nga babakuba air strike nga bakuba emmotoka yaabwe yabadde eri mu kutambula mu lwannanda lwa Gaza kikulaga nti n'abannamawulire nabo tebali safe wekituuka mu luno olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga eryo erya Gaza mu kitundu ekyo eky'e Gaza njukira ekitundu ekyo kyekitundu ekituukidde ddala kumpi ku Red Sea era abasajja bano Abayisirayiri bagezaako kyonna kye basobola okuba nga badismantolinga aba Hamas naddala abo abali mu lwannanda lwa Gaza si leero ka newoyambukako n'ogendako wali mu West Bank nawo Israel naye ekasuseeyo ebikompola byayo newokkirirako wano mu Lebanon olabira ddala nayo aba Hezbollah bagezezaako Abayisirayiri okukasukayo ebikompola ne mu Yemen eyo kwegamba olutalo oyinza okululaba nti luli wakati lw'aba Hamas n'abasajja Abayisirayiri naye n'olutalo lusingako lutandise okuba nga lugenda mu bitundu ebirala ebyenjawulo naddala Abawalabu bano bamanyi nti mu West Bank basangayo basanga mu Lebanon ojja basanga eno mu Egypt wansi kwegamba olutalo lukyagenda mu maaso katubasabira abantu beeyo naye ng'abantu emitwalo 2 n'ekitundu tebaba abantu nno batono nnyo baba abantu bangi abakafiira mu Northern Gaza ate nawuliddeko oluvuvu mu lugambo ebaviira mu Northern Gaza babajja kukkirira n'eno wansi mu Southern Gaza basobole okuba nga babamalawo bonna aba Hamas be baliise abantu abamu babayita machine ez'aba Hamas mu mbeera eyo so kyekyo kigenda mu maaso mu kitundu ekyo eky'e Gaza. Amawulire endowooza amalala tulina population census okubala kw'abantu kugenda kubanga kutandika guno omwaka gwennyini ensimbi bamala dde okuba nga baziyisa mu supplementary budget ewedde tugenda kubanga tubala abantu twogera nga bannayuganda bagenda kuba basuubira bali mu milioni nga 48 naye ate webabakola population census tebatunulira just number y'abantu naye batunulira economic activity ekolebwa bano abantu batunulira obugagga bwabwe abaana baabwe balivinga batya mu research ebeekoleddwa babagala kumanya munnayuganda abeerawo atya naye nsuubira nti zino recommendations zebanaaba bafunye oba zinaaba bakoze ndoza ziveemu ekintu ekirabikako because okubala munnayuganda netumanya engeri gye balivinga tekimala twetaaga tumanye bano bannayuganda tubayambye tutya mu mbeera gye babeeramu jjuka bannayuganda basinga mukimanyi balivinga hand to mouth abannayuganda basinga bali outside the money economy abannayuganda basinga tebali bulungi mu mbeera eyo so tusuubira kino bajja kubanga bakikolako mu mbeera eyo yennyini ziri 34 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya nze Edgar Matthew Karuhanga ndi muweereza wano ku Digital TV era tusinziira wano Erukulikonge okubanga tukuweereza osobola okubanga otukyalirako oba overside zeri matching ekibuye oba wakayita ndooza oba wakayita kawota pump kerukuli ng'oyambuka bw'otyo oba olaba ekipande kya Digital TV kyonna kyako osobola okubanga okiraba oba overside z'emunyonyo buziga osobola okubanga wakayita ku Ndusa petrol station bw'oti ng'okkirira
oba osobola okulaba ekipande kya digital era tuli ku kkubo kwennyini jangu otukyalireko oba oyagala kulanga naffe guno omwaka twetegese okuba nga tulanga nammwe ebyamaguzi byonna kasita bibanga tebiri illegal kasita bibanga ebyamaguzi bikkirizibwa mu ggwanga lino osobola okujja n'olanga naffe kubira programs director w'ekifo kino omwami Arnold Mukose Anthony in fact ye Mukose Arnold Anthony wait olyogera enamba eri noti 7 noti emu 8 noti 2 oba 0701800212 osobola okuwanga omukubi ajja kukubulya buli kimu kyeweetaaga okumanya ate nga tetulanga kyokka naye tukola ebintu ebyenjawulo tusobola oku live streaming omukolo gwo nga bwe twabadde ku mukolo gwa Kanyehamba gwa Thanksgiving tusobola oku live streaming tusobola okukubira ebifaananyi byo tusobola okukolera kye bayita highlight videos tusobola okukolera omukolo gwo oyagala gutegeka tusobola okugutegeka tulina ba service provider ab'enjawulo kwegamba gwe twettaniye tugezeeko omulundi gumu tojja kubanga otuvaako mu mbeera eyo yennyini ndowooza ngenda kumaliriza ne story ya gavumenti eri mu kuteesa nti bajjewo obuveera bonna total ban on buveera baagala kubanga bajjawo obuveera naye guno si gwe mulundi ogusoose nga bagoba obuveera mu market mu mwaka gwa 2013 mwema nzijukira bulungi twafulumya etteeka eriwakanya oba eriremesa okukola obuveera that was the proposition by then naye emyaka 10 obuveera bakyali mu bu manufacturing kati ani nannyini buveera buno abuuka n'amateeka kweteeka we eriziyiza obuveera naddala okubanga bukola mu ggwanga kuva 2013 paka kati naye obuveera bukyatambula gavumenti evuddeyo negamba era mulundi gwakubiri nti kati ebuweze kituufu kino bali mu kukyogera oba just tuli mu kubanga tuli mu politikinga mu mbeera eyo yennyini bannange akadde katututte munzikirize enkomeko kaawo FA Cup yazanyiddwa olunaku lw'eggulo tiimu era ezawadde zirina oyitawo zayiseewo Newcastle yayiseewo Manchester City yayiseewo naye bambi Arsenal ye teyayiseewo bamukubye omupiira mulamba tiimu eya Liverpool yamukubidde wali ku Emirates Stadium era tebasobodde kubanga bayitawo naye ebyebyo tiimu endala ezayiseewo nalabye endooza mulimu Bristol City ye yakubiddwa Sunderland naye yakubiddwa tiimu naddala zino eziri wansi Luton Town ejja kuddamu ekole replay mpola mpola mu mbeera yennyini basebo ne bannyabo munzikirize ngende mu kuwumulamu wetukomawo Jeno Bigirwa waali ne Farida Bikobere waali bagenda kuneegattako tunyumyemu naawe paka ku ssaawa 4 ez'akalasa mayanza amanyanza Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide.
just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Hub stores on all our social media platforms. Let's Hub, craft your own footprints. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulika eyo mukuumulamu okwo nze Edgar Matthew Karohanga tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri wano ku Digital TV era nabagambye nti mu kitundu kino musuubire omwami General Moses Bigirwa okuva mu kibiina kiri ekya National Unity Platform yamaze dde okuba nga atwegattako olunaku olwayo. Tugenda tunuulira ensonga nnyingi naddala ezivudde mu mwaka oguwedde ezingira buno omwaka tuzikyusa ati waliwo ensonga nyingi. Mu mwaka oguwedde twalaba nti opposition naddala aba National Unity Platform ava okulembeza mu Parliament. Tugenda kuba tutunulira ku nsonga eyo, tutunulire ne ku death attempts naddala eya Pastor Bugingo n'esookedde ddala mu mwaka nga gutandika omuntu badde banaatera omumiza omusu. Ate n'ekintu ekirala ekisinza okuba nga kyeyoleka mu nsonga zino nti buli munnayuganda we bagezaako okuba nga bamutta waliwo abantu abasanyuka. Lwaki kino ekintu kigenda mu maaso? Tujja kwogerako ndowooza ne ku after effects eza Anti-Homosexuality Act yayisibwa Parliament paka ssaawa zino twalabye nti ne baspeaker abamu baaganye okuba nga bajja mu event eyabadde wano eya Commonwealth Speakers Convention oba Summit tebasobodde kuba abamu baagiganye tebazze. Ate tujja tulina n'ensonga endala nnyingi, tulinamu n'enguudo eziri mu kukolebwa ez'enjawulo. Kino nno kiri feasible nnyo. Lwaki enguudo tuzikola tulina bagenyi? Ffe bannayuganda basasula emisolo tetuli bannayuganda enough. Ezo ensonga n'endala nnyingi nammwe musobole okuba nga mutusindikira ne ku message. Tujja kuba nga tuzisoma. Tuli ku The Alternative Uganda ku Facebook, ku Digital TV still on Facebook, ku Twitter The Alternative UGA. Nera otekamu Alternative Uganda oba osobola okuba nga otulaba. Naye munzikirize ensooka ennyaniriza omukyala Farida Bikobere omumbejja w'e Bunyoro eyakatwegattako kati atubuuzeeko omwaka guli gutya. Happy New Year and you're welcome, madam. Thank you. Happy New Year to all. Thank you. There had not begun on the burden of
But as for me as a person, Yes. omwaka si mubi tekutandikidde bubi era njagala okwebazaala batakyakadde obulamu nga nkyassa abalala bali mu malwaliro bamalirako omwaka gwabwe mu ddwaliro. But as for me, alive ebirala bijja kujja obulamu bwe businga. As long as you have life, you have hope, and when you have hope obulamu butambula. Omuntu atalina hope with God as dead. Kituufu. Oba nasuubi. So we are in 2024, and as I said, I promised to bring here my parcels to demonstrate how we are saving this year. And unfortunately, I have forgotten my parcels that I was leaving home. It is very, very bad. But we are doing saving this year. This is the second week. If you missed the first week, you are going to save twice this week. So you are going to get for me 52 parcels because there has 52 weeks. So you mark each parcel from 1 to 52. So each week that goes by, you save. You save per week. Ofuna yakatwala ngoteka munero ofunye 10 nero ofunye million nero ofunye 3. So it depends how you are getting money. So buli week ngo saving akasente konyanjwe mu Luganda fena tegeragane. So by December I will bring here my parcels because me I saved last week I started. So this is the second week. I do not want to save alone. So because when I'll be eating my company feel looking at me, so I want us to save together. So this is the second week of saving. Ogenda kufuna ebbaasa zino ez'ebibiri ziwandikeko from 1 to 52 kuva kwemu paka 52 because omwaka gubeeramu weeks 52. Kati buli week gye tutambula ng'oteekamu ssente z'oba ofunye. So oteeka kusalawo n'ogamba ngenda savinga mutwalo by December week esemba ogenda kuba oyina emitwalo gya 52. Bw'oba ogenda kusavinga mitwalo 2 you'll be having your 1 million n'emitwalo gye something like that. Bw'oba ogenda kusavinga 3 bw'otyo munnange mpola to saving set a goal. What are you saving for? Gw'omanya ky'oli mu kusavingira, now you know how much you should be saving every week. Oyagala kugula kataka ka $5,000,000, now you know how much you should be saving every week, such that we achieve the goal in December 2024. This year we have started. It is the second week. Tetunatambula nnyo sagala ogamba ate basinga ngamba mu January. Nakati tuli mu March. It is the second week of January nkugambiddewo. Get those bubases and start saving. Saving. Work without saving, you are living a purposeless life. Banna, our quote of the day is, to succeed, you need to jump as quickly at opportunities as you do at conclusions. You jump at conclusions very fast. So your speed, you to jump at conclusions. Should be the same speed you should be using to jump at opportunities. Opportunity jump at those opportunities. Go grab them, go work, go make money. This year we are making money. Exactly. And when you don't have money, you don't have a right to speak. Na hizo chibuzo change chenye no buza. Tengenda chileta wa Jeno. Hey, when you don't have money, you don't have a right to speak. Jeno, how easy is it to build wealth in this country? Omukyalo ya inengeri adachinyonyola munga kitabikanga ekyangwe nnyo oba okitumudde get money, save every week. But ne okusaving, can you build wealth in this country just like that? Okuzimba obugagga mu ggwanga lino. Okusookera ddala abagagga method eyo leka nkulisa abantu omwaka mukuliko omwaka omukadde basebo ne banyaba abalabi baffe abalungi nammwe kambakulise nga management bya 23 tegwali mwaka mwangu mu discipline zonna naye tuli basanyufu ndi tukomyewo nga tuli balamu nakoma okubeera nammwe ewa professor mwe bale kutegekera professor mukolo ogwo professor yafuna omukisa ngamba professor Kanyehamba yafuna omukisa nti nayogerwako ng'akyali mulamu tikitera nnyo okubeerawo era sigendangako ku mukolo ogw'okwogera ku muntu ebintu bye byakoze ne byeyakola ng'akyali mulamu ogwo gwe gwasooka munnaye era ffe emikolo gye tutera okugendako oli ebeera memorial lecture nga yagenda abantu ne bajja ne bafumbula ebigambo bingi nnyo naye ku olwo professor yazuula emikwano gye emituufu era gy'aturning out njala okumwebaza n'okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyamuwadde eyo nga tuvuddeyo otandikidde mu kibuuzo ekyogamba nti naye
okusondereza omuntu asobola okuva mu bwavu kati mu economy ye Uganda okusondereza tusobola kuva mu bwavu mu economy ya wano kubanga ebyokufuna ssente bya wano tebiriko formula ebyokufuna ssente bya wano osobola okuva ewaka okitegeera n'oyingira ekibuga nzikakuwa ekyokulabirako ekyalo nze kennyini Bigirwa Moses mu 2008 navaako ewaka nga sirina na ssente zikola ki nga sirina na ssente za taxi ezindikusa mu kibuga naye ate olweggulo nakomawo nvuga nga nguze ng'ebintu bikyuse era nandirodde nagamba mutabanyi wange kiki ne mugamba ebintu bikyuse maama ebintu bikyuse nakomawo nvuga okiwulidde n'okugenda okugula emmoloka nagenda njagala kibina baziyitanga corona kitaala mu kiseera ekyo naye namaliriza nguze kalidina ye yali waawo nga sina budde bwa kunoonya ndala buloka ne banyambika eri waawo nenyingira ekkubo kakati singa nali mu bya fariido ono nga byeneesigamyeko ya mutwalo buli wiiki nalibadde siddayo waka nga nkola ki nga nvuga kakati economy ya Uganda teri fomo terina structures kati buli muntu yeetetenkanya nga bw'aba akoze ki kati ayagala okuzimba wealth mu ggwanga lino okola oti kuba ddiiru kibuli amagala eddiba nga alina hope nti maaso eyo bw'aba atereka omutwalo gwa savinga buli lunaku tugeze apoose aliddeko 5 ateeseyo omutwalo ensi ya ddiiru kitegeeza abatagenda kikuba ensi zonna zino ensi ze bayita low developing countries ensi ziba zikyali za ddiiru wano mwalaali tewali kubanga n'omuntu gw'olowooza nti atambudde apanuyeewo yekiserinze ogenda okulaba nga abamuli emabega balala abagaga babyogedde Drake Lubega alina ebizimbe nga 6 mu kibuga wakati naye yavayo ku kamera n'agaba bannaye mulowooza tuli bagagga naye naffe tulina bakama baffe betukolera bizimbe byenina nyinza okuba ninako ebizimbe nga 1 oba 2 nga byebyange ebiki ebyange nga ku bwange yes and that is kumpi number 1 tycoon kubanga okuba n'ebizimbe nga 6 oba mugagga toba just mugagga ne oba mugagga ddala kwegamba n'abasambi b'omupiira oba obasinga bambape kubanga ezo sente tebaziina ba Cristiano Ronaldo kubanga Cristiano Ronaldo talina $1 billion naye oba olina ebizimbe 6 mu kibuga wakati oba exceeding $1 million yaze n'agifuna kati biliyoni yagiwezeza Ronaldo yagenze mu Bawarabu in fact kati ali mu 2 naye era batasinga mugagga wa wano kituufu batamusinga tasinga Sudiru Sen kati Farida gezaako bugezi bino ebintu byamwe ebyekikyalo ebyo ebyokusuula mu kabokisi Christmas n'osimulula n'ogenda n'okola enviiri n'ogenda n'okola era zigendera mu ebyo nye teswazimba bugagga tosobola ate kati osobola otya kakati ojja kumenya katugambe osudde mutwalo kale katugambe 2 every week ojja kumaliriza olina $1,000,000 omwaka okitegedde kakati $1,000,000 omwaka akabokisi okamenye ku Christmas ekiddako oba okimanyi zonna zigenda musekukulu niwo okamenya ku 31st awo wonna wazibu zijja koma mu January so ebintu bya wano omuntu ayingira ekibuga nga talina ssuubi n'amaliriza kuolwo ng'afunye akawumbi because economy teri structured omusajja wali eri kangu ekyokulabirako ministry ya finance ogiraba weeri waliwo omusajja awo mulimu ababbi baamu kati nga balina owa bodaboda gwe bawa paso n'atambuza paso n'agikola ki n'ategula kakati yali agivuza ebbanga ddene bamuwayo 5 bamuwayo 10 bamuwayo 5 bamuwayo 10 ku
ku luno bajja bamuwa emitwalo 7 egya dola ne Uganda shillings millioni nga 2 akole ki asomose yasomoka busombosine taddaga mukulabika n'olwaleero kakati oyo bw'omusanga nga katugambe yasenga Kiryandongo n'abivaako eby'Ekampala byonna n'atandika obulamu obupya bw'aba akuwa lekica kugaggawala ajja kuleetera sitoola endala mukole nnyo zinali nvuga booda biki kiri takugamba nti yategula buteguzi okiwulidde era byebyo ebisomo bannankanyi bye baasomesanga bakalimwirigi yiya sente noono yali mu New Vision Kabushenga nga bategeka eyo ne babba abantu mutwalo okuyingira mumujje mulabe bakola batya ki bayiya batya sente naye nga gwe kalimwirigi olina ebizimbe byonna mu kibuga Kampala nti wasalanga butungulu zava mu butungulu sijui sukali namupimanga ubujiko manya kilo zinagenda mu sukali chai wokuolwo ebyo byonna sitole zabayaye ababa bapanuyewo kati olaba ono muvubuka nankanyi hamu ayagala nnyo okubeera inspirational speaker n'obutaba buwandiise naye takubuulira sente zaani akatabo ketona akasoma aina akatabo ke building riches and wealth based on reason and something based on reason and reality gwe olwanawo gwe era akuwa amagezi wale ekisayi kye nakivubo Memorial Stadium ani akugamba nga Museveni alazeewa so akati omuntu olumala so abagagga betulaba wano babeera ku maaso these are regime tycoons. They're not real tycoon. Chovolava Sevana lwe yafa. Museveni yajja mulumbe. Museveni bwajja mulumbe ekansanga wali eri. Waliwo okusika omugwa kwa maanyi kuba omulambo gwali gwa opposition nga bomanyi. Museveni yakola statement n'agamba babagagga baali waawo. Bakirumira abandi abagagga. Kwa abagagga basinga wano Sevana yali abayinamu omukono. Akati Museveni n'abagagga nti bagagga abali wano. Ono seba n'omwono abadde abasinga obugagga emirundi gyonna era mulinnya ku minzaani naye mwena abawanika okitegedde lwaki yali ategeeza ki Museveni nti Sebaana yali tayinaamu mukono gwa ligimu gwonna yali kwalaali kyova olaba Sebaana yali nga n'okudulukuka n'okunafuya Museveni amunafuya zaali zize ogenda mukola ki sente zize yazirina nga tonabana kujja okiwulidde naye kakati kirumira mugambe agambeko nti gavumenti enombi nga Sebaana bwe yali yes nga tonavana ku nsonga eyo waliwo ensonga y'ensimbi zaffe abayiwa omusolo ezigenda wali ku Speak Resort ate empulya zirina kampuni bbiri waliwo Commonwealth waliwo ne Speak Resort yennyini zino sente tuzimuwanga ngaani nga business esigala ekola losses for the last 10 years abantu kyebatamanyi business ekola losses the Republic of Uganda it is minimized as a factory eya General Kaguta Museveni. Republic of Uganda mwendi mwoli ediga mwoli fena tuli ba customer ba General Kaguta Museveni atusolozaamu what n'atandika okukola ebintu ebyenga omuntu kati sente azibira mu legal process nazibachere fabazimuwa yes nazitwala nga ziliko vote ya parliament because bilioni 86 baziteeka muki mu budget y'omwaka guno nga zakuweebwa Sudim azimbe conference hall eya conference ene egenda okola ki okubeerawo but it is not a public hotel. No, but we have shares in that hotel as Uganda. As Uganda? Governor Uganda. Omugabo twagulemu shares. Ati omugabo gwogufunamu ddi. Okiwulidde. Bw'oba oyagala okumanya na nnyini wooteeri ye Munyonyo mutuufu, gendawo ku reception. Baabajja ekibajje ekifaanyi kya General Museveni ng'ayambadde essaati ya mikono mimpi ataddeko enkofiira eya rawundi agafaananyi gali ag'abagagga
ge bagula $1 million gugamba agafanyi ge bagula $1 million nga iyo musajja baje kifaananyi kye tuziyita portraits ekyamanyi ne bagenda ne bakiteeka wali bwe bati era bw'otuukawo olabira ddala nannyini enterprise eyo. But he's the head of state. Because constitution enaffe wano tulina okuba n'ekifaananyi ne muteeka mweriri nti president ekifaananyi kye portrait ye n'okubeera mu buli office. Nze sina kitamiiza kyenkozesa. Ekifaananyi ekiri official ekya head of state nkimanyi bulungi wadde wano tekiriiwo. Ye wano tetukirina naye nga kirina obeera mu company. Naye nga ne wali weekiri ekyo ekiri official ky'obwasa kyo weekiri awo naye waliwo nekiri ekiraga nti nannyini wakoze eki akatidde bulungi nnyo era waali. Kakati kisinziira ku ani ataputa. Goyinza okulowooza nti kiki? So sente zetuwa Sudil tetuziwa because it's a business. Naye tuziwa kubanga business ya President Museveni. Is that what you're trying to say? President, butereevu. Ekyo teweebuuzanga tomalanga na biseera ku ekyo kubanga gwe okimanyi nti Sudil yalina ddiiru zonna kumpi. Ayina 50% ddiiru za government. In terms of renting ebizimbe bya government. In terms of hotel facilitations, buli kintu kyonna ndaba nezino zi conferences zetubeera zonna zigenda speak resort. All of them. Ekyo kyo anti Museveni ye muntu eyekubako n'enjawulo sometimes kuba alina ebimutwalako essente bingi. Bw'alaba kino kitambula ate nga waliwo ekirala ekitambula ekya speed kyagala okumaliriza ngezaga mugira muzireeta ne zino yadivertinze essente z'okuziba ebinnya mu kibuga Kampala. Eyo teyali looni. Ekikulu sente. Anti kyeŋŋamba. Ekikulu sente. Okiwulidde? Nazidivertinga uwa. Gano amakubo gano g'abagenyi si gaffe Bannayuganda. Era Bannayuganda lwakuba tetunyiiga nnyo. Twali badde tuzira amakubo ago n'okusenguka ne tusenguka ne tulekerayo abagenyi ne tulekerayo General Museveni n'abagenyi. Okiwulidde? Andi kakati twetaaga kusenguka kubanga akeetalo kalabiseewo ng'abagenyi bakola ki? Ng'abagenyi bajja. So Bwana Edgar ne Farida General Museveni baliviira ku bukulembeze wano lwe mutegeera ebintu byabadde akola. Sente nnyingi nnyo ezigendedde mu mannya ga investment naye ng'eri private. Gulowooza ani nannyini Garden City eyali nannyini ttaka eryo kojja wa Hassan basajja balaba balimutwalako nga talina nakyakukola. Nannyini yo sijja mwogera mukulu nnyo ate nga aviira ddala wali mu kitavu okiwulidde naye balimutwalako as early as 1987 okiwulidde ne balitwala ebyapa yabisigaza ali awo atunula butunuzi talina kyakukola. Olwo n'ettaka lino erya wano ensambya okuli Arena Mall erya Railway. Golowooza muntu kyalina capacity ebba square miles ezo mu kibuga wakati nti wakola sijui mistiru nti walwanawa mu kibuga wakati. Omanyi enziba y'Ekinyankole erabika mangu erabikira ku structure gye bateekawo. Bakubirirawo oguntuntu awo guganya okupiikinga ne bagukolera amakubo. Gomanyi lwaki ekkubo ly'ensambi bwe bakyusiza emirundi n'emirundi? Baagala arena epiikinge ne balikola bwe bati abantu bagaana okukyamayo. Ndowooza yali badde convention center ng'eno eri e Kigali.
Convention center wete erimu sports arenas mulimu ekisaawe mulimu basketball court bano batunda wa better nayingirayo kubanda n'amaduuka agalimu tegaliimu bantu kiri empty temuli bantu nasanga bwa kaduuka ka because it would be a very good convention center ngeye Kigali nze kumulira Farida maybe I think because that's the reality. No, Farida, the issue about malls is that malls is a bay ate economy yaffe tetunatuuka ku level again abantu bana Uganda babulijjo genda maduuka ago gagulamu ate bagapangisa. We have not reached the level. Genda ogende kebera malls endala empya nezibeera za kuno ojja kwekanga amaduuka naddala agawa kabira mu bantu abantu tebalina capacity but Jeno nga tumaliriza ensonga eno then what's the way forward because it feels like Ugandans don't own anything. The way forward is political change. That's the only way. That is the only way because of course it's a hard way but it is the only way. But do you think it's realistic nti basobola okubita that together President Museveni agenze? Do you think tusobola okutulina ne moral authority bagamba bituwe ne babituwa basobola kisinzira government Uganda. Government wekyuka ng'ekyukidde mu mbirigo yiriba akikutte yenna asobola okunationalizinga those properties ezifuuka za government because government is just evapenny na lupapula nazitamu kuwandiika buwandiisi nti public policy minister wa ladies omuyita n'omugamba njagala ebyapa bino waneeno genda obinoonyeze ng'agenda wali ba technical staff babinoonyayo byonna nga babireeta eno shopping mall gindi eno munyonyo eno biki kubanga original copies ziri mu land kakati ng'ebyo birangirira nti these are public properties. Easy to say nayo tulina n'emataka nga ine ebyapanga bisatu tubeeyo kuwakadde government pen na lupapula ayina authority okuluwandiikako yabaaliwo mu ekyo ekiseera okiwulidde ebikutiisa naye gavumenti singa ekyuka nga mwami Museveni bwe mulaba bwayagala okitambuza kive mu ye kidde mu mutabanyi we kino ekibba ttaka n'ekibba ssente n'ebirala byonna Museveni byakoze bigenda kubeera just continuation tolina bw'obasesemya. Mwalonze obukulembeze mu parliament obujja ate omukulembeze wammwe omujja ye Joel Ssenyonyi abantu abasinga gwe batunuulidde nga lacking experience mostly in the political dynamics. Gwe enkyukakyuka eno ogiraba otya nga Bigirwa olowooza waliwo ekyenjawulo ekigenda okujja naddala ate abantu basinze kusoosowaza ensonga egamba nti Mathias Mpuuga abadde alina kyagoba ate abadde akituuseeko alina waakigusizza olowooza Ssenyonyi alina karizima ye n'akyongerayo emyaka gino ebiri n'ekitundu egibulayo? Joel Ssenyonyi y'omu ku ba confident ba president waffe era amwina mu trust y'amaanyi amukkiririzaamu kyava yamuwadde n'obuvunaanyizibwa obwo nawadde mulaba ku interview nga bamubuuza Kyagulanyi wamusinkana ddi n'agamba bwe yayingira parliament nemufuna amawulire nti anoonya nga nze ndi mawulire gange ku NTV nesimwa na budde bwakumulaba nga ndaba talina kyaŋŋamba n'olw'ensonga eyo naye nemuwa eddakiika 15 kuva ku NTV nensala nenzirawo netwogeramu naye tugenda okwogeramu nga ndaba ayogera sense so from there ne bakwatagana naye kakati point eyo jjukira waliyo ate Babigirwa baakubadde emundu olwedde nga tuli bajjeno ife abaali ekyaddondo ne tukwasaganya ne process eyo because okuva ekyaddondo twatandika project bagiyita Kyagulanyi effect kubanga twali tetulina political formation gye tuzanyiramu kati nebeerawo Kyagulanyi effect nga ensonga ya Kyagulanyi mu ggwanga mweri naye nga tekirina formation tekirina direction netukitambulizaawo paka lwe twakivuga ne tukiyingiza people power so
yamunyumira webakwatagana yamunyumira n'abalala ba Jorosenyo I mean Secretary General waffe kati Rubongo ya n'abalala ovuka abanyankole balinga musanvu awo zinetuka n'okutyamu nga naye utaluno tugenda bano Museveni yabakola ki bano baleke bamulwanyise bano era zina complaininga nga nnyo naye oluvannyuma ne bandisproving ne bandaga nti bali mu struggle ne tutambula era tugenda okumaliriza nga bali mu mainstream politics era nga balina ne control ku effort zonna zetwakola ki zetwateekawo wenjogera wano fe abamu tulina nabbali olaba tubeera ku suspension biki we bityo naye kitambula so omukulu amuyina mu trust naye nga nze saagala kugamba nti tumubanja defiance kubanga nze sijimulabamu kuba bakamuyulizaayo empale gye bayuza president nga ku nomination bakamuyulizaayo empale emu so ku lugendo lutwakatamba tuyinza agamba nti agenda kubeera mugugubi okujjako era nga nadisprovinga naye ayina ebirala byasobola okuteeka kuki ku meeza n'aleadinga ababaka banne ne batambuza anaabirabira eyo kubanga ye omukulembeze yamuwadde ng'amukola ki ng'amuyinamu trust because ye litmus test ajja kukola kubanga akunyiza ababbi agezezaako okukola zi reports ez'enjawulo komiti gy'abaddeko eyakosase nga ab'NRM basingako obungi naye amazeeko nga tewaliyo minority report nga report zonna ziri backed up by the majority asobola ku parliamentary level but struggle gye tulimu parliament si eya district y'okuleeta enkyukakyuka era ffe ba field officers tubeera eno mu field tumanyidde ddala bulungi nnyo nti emirimu gyaffe gye tukola gye gigenda okuleeta enkyukakyuka mu Uganda si parliament kubanga parliament yo erina ebintu byayo okuguguba kugamba defiance ffe abali wabweru wa parliament n'omuntu wa wansi omulala lwe tulisalawo nti twagala nkyukakyuka tuligireeta era enkyukakyuka eyo n'abali mu parliament eri batwaliramu naye tetuyinza kati tetusobola kwesigama ku bali mu parliament nti bagenda okutuleetera enkyukakyuka kuba kankuwa ekyokulabirako nalaba wooteri ya Muwanga Kivumbi Muhammad gyali mu kuzimba etanaba kuggwa ng'ekiro n'ennyo yakasuspendingako obuwumbi nga 6 okitegedde naye nga $2.27 ziba sente nyingi muzee. Those are like okay 1.5 million nze njogera ku structure gye nalaba okay kubanga nze bya valuation mbimanyi okusingako Farida nze mba mmanyi nti ekitete ekyo yambadde kya mitwalo 3 kuba nze ekibuga nkikola ki nkimanyi naye waliwo ayinza n'okutunuulira n'agamba kya 6.5 okitegeera okusinza kumanya kwe akati nalaba nga yakasuspendinga obuwumbi nga 6 naye nga ndaba yeetaagayo obuwumbi nga 2 okugikola ki okugimaliriza kati oyo ebizibu bye birala tebikwatagana na futu soja tebikwatagana nange General Bigirwa Moses ali mu kunoonya amafuta agantuusa ekamuli ngende neetabe mu kuziika nga ziyobuki nsaasaanye obubaka bw'enkyukakyuka ebizibu bye tebiringa byange atamanyi oba school fees musasuza ki taamu eno okiwulidde kati bwe tuba tuwogera ku by'okuggyako Museveni n'okuleeta enkyukakyuka categories we ziri ez'enjawulo category twogerera mu category ki abaka ba parliament nze nganze ku by'okuggyako Museveni nze lolo gye naalibadde mbatu era mbakuwa president wa kibiina kya NUP omubaka wa parliament Mutumalo Reg mugende munoonye resources
muzireete wano fe abalwanyi bagende muki mu field full stop. Omuntu atalina wasiwasi, omuntu avuga Land Cruiser empenkoni tayinza kutekinga risk yemu n'ebigirwa Moses. So that means Joel Sonya aina budget ya bilioni 12 12 billion ekitegeeza ye tumuleke bulesi anti nkugambye budget ye anti nze bilioni 10 anti nze nkugambye nze nga bwe mbiraba kati ku sente ekitegeeza sente zafuna abatakyasobola ku leading opposition anti nze a leading nkugambye category ya parliament abaja giridinga bakole bakolawo eby'ekiparliament okiwulidde naye nze bwe mba njogera ku by'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga siyinza kwesigama ku performance ya parliament oba performance y'omubaka yenna tekiriiyo kubanga obwagazi bw'alina tebwenkanankana n'obwagazi bwa futusojja w'ekamuli komanda Musa Migenda atamanyi kyakulya na kyakunwa sinakwekuusa kwekka waliwo ebintu waliwo pressure ekuvaako because biki ebidrivinga struggle embeera mu wangalire yesinga okudrivinga ye factor esinga omuntu yenna nga ali kukaweevu njagala okutegeeza Edgar ateekamu kitono kubanga oledde oba watuuka waliwo ebintu biwamala factors ezimu kati olina omuntu gw'osanga nga bw'obiikula dayali ye alinamu flight 4 ezimulindiridde awo mu nnaku 3 mu maaso n'akugamba nti tugenda Italy naye bwe tuvaayo tuyitira Belgium bwe muvaayo ate e Netherland nayo conference biki nga agenda kuyita mu nsi 6 alyoka akomewo wano oyo yena per diem ne factors endala ezikola ki ezigenderako kakati nga bw'omugamba nti owaye tulina olukiiko ekamuli tuyise constituency yonna twagala kunyweza abantu bano banywere bulungi nnyo ajja kulowooza oba byogero bijjawa ale traveling atakyadde ku ggwe ali eyo. So that means Uganda ali mu kwesiga opposition yawo because the double opposition eri bulungi nnyo ne waba Kyagulanyi abakulembera ne waba retired Colonel Dr. Kiza Besigye bali bulungi nnyo. So that means struggle to jesonyiwa bwesonyi. Kati si kujesonyiwa because these people are comfortable. Si kujesonyiwa. Kati gore nkugamba kati gore. Anti ze kati ndi ku foot soldier no wawansi mu Uganda wawansi. Kati omayiru wa chinzije combat yenu. Nzijeyo combat yenu olw'ensonga ndowooza ekisooka ndi mu kucelebratinga okumalako 2023 politically gwamberedde mwaka muzibu okitegeera katono guntwale politically okitegeera kakati nga bw'omanyi nti jeno abeera jeno n'ensi matuka era abantu emitwe giri baluma lwaki Bigirwa akyasitandinga abantu ab'enjawulo. Okay? Yes, so I am celebrating kumalako 2023 era sebo ndi full-fledged general mutuufu agumidde struggle gise kubanga omukulembeze yenna oba komanda yenna tumupimira ku kusoomozebwa okukwambadde mu kiseera ky'omaze ng'oli mu komandi okukwasaganyiza otya kukukubye wansi oba okubiddwa wansi n'oddamu n'okola ki n'osituka mulimu abalemerayo wansi. So nze ndowooza nti Bannayuganda ffe tutali mu gavumenti establishment wonna ffe kati tulina okutandika okwekuŋŋaanya ffe tulina okutandika okwekiririzaamu ffe tulina okutandika okubeera ddala serious ku nsonga z'okutwala General Kaguta Museveni. Naye bw'opulaningira ku bantu abali consolidated fund oba togenda kuggusa lutalo ekitavu kya gavumenti babafunamu abatapinga kuli olowooza kati ye tweyongereyo ne struggle eno eyogamba nti abantu baffe baliwa oba ayina emitwe byabaateekako essira nga tumaliriza kino ekisanja. Nze kyemusaba kiri kimu kuba ali ku palamenti tolina polisi gy'ogenda kuleetawo eyite nga Museveni tagikiriza. It's about numbers. Nze kyendowooza gy'olwo Ssenyonyi kyaba fokasingako kwe ku empoweringa abaana abatali mu palamenti
mu constituency zirimu abenarem bw'atakola ekyo era naye aba atusaze kyekyoka because tugamba nti we are preparing for kalulu okay we are preparing for kalulu you captured Buganda okay ababaka bonna almost 75% ku 80 bayina wano chances ez'okuba retaininga nazo weziri but now the question is can we advance from this stage to another level abadina abaka atano bo batano kati ababiri batuddukako atano mu batano tusobola capturinga other areas like Busoga like Bukedi like Teso northern Uganda ekyo kyo lead of opposition abayina okiteekako focus wadde nga si parliamentary business kyekiri kyenkugambye nti lead of opposition nze mba mutuma ekintu eki to gather resources ne tuzinvestinga mu struggle kyekyoka. You rate Matthias Mpuga. How was his work? If you had to rate him out of 10, how many would you give him at watch? As far as opposition politics at parliamentary level is concerned, he performed the 6.5 or 7%. Yeah. 7 is okay. 7% ku parliamentary business yagizanya bulungi. Yene mu field yagezezaako tambula. Mu field era naye abadde limited abadde atambulira mu constituency ezirimu era ababaka aba opposition. Okay? Kyekyoka kyabadde akoze eki abadde abulamu ogaziya. Because Museveni oba onaamuzoganya oyina omuzoganya parliament. Tewaliwo kintu kiyambimu Museveni kufuna powers alina nga parliament eyo. Kati oba toyina strategy ekapucharinga parliament ye kenyini waba akulemye ne parliament nayo nagikulemesa then aba akuwangudde buli mu kintu. Kubera mu local government wansi teri business makulu matono nnyo gyegali naye matono nnyo. Nye tulabyenga Museveni agenza abasinga mu parliament ne mu local government muno olusi tukamba nti nabba tuba tetumuwayiriza. Abasajja abasinga. No, Museveni. Ne ku parliamentary basis abasinga. No, Museveni yateekawo system ye ereeta abakulembeze bayagala. Wali okoze research lwaki every after 5 years ababaka bapya be bajja. Okiinako research ekyo. Ababaka bapya ne be bajja. Mostly be bajja era obera intake. 85%. 85% yafulumya nayingiza. Omwaka gwe gwali mu 85%. Ne mabega eyo. Yenga bagezezaako obeddewo influx kyo kituufu. Kakati lwaki ndi ye yateekawo akatiba ke nti ayagala omubaka omupya every after 5 years olw'ensonga buli myaka 5 aba alina kyayisaawo. Kakati ate mmwe abenaremu ye bwe muba nga muluddeyo nnyo mu parliament okay wegeziwaza kisanja ekyokubiri abata kyakozesa byakozesa mu kisanja kiri otandika okwegeziwaza. Kibula ababaka abaluddeyo nnyo nga banankanyi siedose kikubo bamutawaanya because bakimanyi nti buli bakola ensobi bongera omwempawalinga ate mu kumwempawalinga be bafiirwa eggwanga lye lifiirwa. So ye kati aleeta n'afulumya kati kiba kitegeeza nti parliament agyetaaga nnyo. Bw'aba agyetaaga nnyo gwe amuvuganya oyina strategy egiteekako focus kubanga parliament yaffe eyo nga bw'ogiraba ng'ogifunyemu ababaka 105 nga ba NUP obanga kale kuliko n'aba FDC nga tuli 150 nga ba opposition. Museveni aba takyasobola kuyisaawo byayagala kuyisaawo byonna ne biyitawo. Aba takyasobola kubanga muba mumaze okufuna nga wonoogamba nti empeke y'omunywemu eyonoona ekidomola ky'amata n'ekifa 20 liters. Oyina 1/3 of parliament. Okitegeera kati kiba kitegeeza osobola omukwata supplementary ziba tezikyajja ku speed. Okitegeera oba okyasobola omukwata ng'aleesa amendment yonna gy'aba ayagala nga amendment zazaakola ki aleeta ezitagasa ggwanga.
kakati ekyo kituukako otya okituukako ng'otadde focus mu constituency zirimu NRM okitegeera yes oba tokoze ekyo oba oli ku bibyo kubanga kati nze ndaba wano waliwo abantu abeepika okwesimba mu constituency ate ezirimu aba opposition nogamba naye kakati banaye tuli mu game kyeno olina ne gye bakuzaala mu kyalo kati ate oyagala kujjawo opposition nogamba bano bali kuki okitegedde kakati ffe tuli eri mu byalo okitegedde tubeera ekamuli n'obeera ebuyende eyo yonna yonna NRM yeefugayo parliamentary level eyo yonna NRM yeefugayo naye sebo nga okufuna manipawo okujja okupampinga abantu beeyo olutalo kati ne tumaliriza nga ffe tukafiiramu so kyoga priority senyonya kitwale mu bifo nga West Uganda eyo okugikwata Northern Uganda bagezeko focus erina kubeera first Busoga Busoga mwagicleaning to some extent ate tulinayo mbaka omu wa parliament olowooza tulinayo ki bino ebirala bye twogera bwogezi twali tumanyi bwa sweepinga Busoga ne Buganda Kyagulanyi yawangula Busoga 70% nga president ne tufuna omubaka ogwo woman MP wa Jinja City kakati region eba tenategeera kulonda kuli revolutionary kati yeetaaga time okugisomesa yeetaaga n'abantu abagitegeera okitegeera kyova olaba president bwe yanyize pesa n'akola amendment nanziza ebbali biki nze nga ali mu field nze nga practical practitioner owa politics waliwo ebigere bye twazze emabega kubanga abantu mbalaba bye boogera ku ground abantu interpretation zaabwe nziraba era twetaaga okukola emisana n'ekiro guno omwaka gwonna okomyawo ekifaananyi kyaffe kye twali tukoze ki kye twali tuzimbye kuba kati simanyi nakumanya naye bino ebimukambireke kubanga bya kibiina nnyo ekibuuzo ekyo kiri ku police level ate nze situula ku we even have evidence that some people watch us here. Tulina abakumotalinga bangi kituufu nnyo naye anti nze kyenkugamba that is a policy statement kati saagala kwogera kigambo wano oluusi nga mukama wange sikyakola ki sikyalowooza ate si kirungi kuwabulira muntu ku TV bannaye eyo enkola nayo si nnungi nze nga Bigirwa Moses ekifaananyi kinene nkikuwadde ku lopu kubanga lopu abeera wa ggwanga lyonna kyeyandikoze naye kakati nze obuvunaanyizibwa bwenina mu kiseera kino bwa Kamuli municipality constituency yange kubanga nafunzibwa ne Kamuli municipality nayo nwana bulwanyi okusigala nga mu kibalo nkyalimu but there are other forces ezaagala nkole ki era nze NRM naginafuya nnyo mu Busoga ne mu Kamuli municipality baadde tebakyayogera nga mu butuufu twabateekako embeera nga bali ku periphery okitegeera naye baddamu ne beesitula ne tubawa opportunity ffe bennyini aba NUP ne bayimukira ku nsonga ffe ze tufudde ensonga ng'ate tezina na makulu mu bantu okay NRM neyimukira okwo ne gaininga momentum and okugikuba okugizzayo wansi olutalo tisi lwangu kuba nze mmanyi kyentaddemu mmanyi kye twateekamu ne bannange babba Lulenzi Basawulo ne baani okulabika nti NRM tuginafuya muki mu Busoga gomanyi eri yange erimu ba cabinet minister batano ng'ate bakyala ate jjukira Busoga abakyala be basinga obungi okitegeera ate abakyala it's a big factor
oba tolina message y'abakyala toli mu business oba towangudde bakyala oba toli mu business ya toli mu politics. business totally Nakusooka kukwata naye bakyala. strategically ye Museveni kye yakola yasikayo abakyala aba bonna n'abateeka ku cabinet baddayo ne zikadenge baddayo ne sawo mu bbuutu kwegamba bacommunicatinga balina influence Busoga erina ambassadors 7 ambassadors bali deployed in different countries all over the world. Busoga sub-region yokka. Busoga sub-region erina ba RDCs ana mwaba mu babiri Museveni be yawa nga bavuka bava Busoga ngokawoka 42 bali mu kintu bona balina double cabin balina budget ya mobilization balina amafuta bakulaga nti bava Busoga tukiwulidde akasemberayo ddala Busoga erina executive director erina owe Kampala ava Luuka oyo mukyala Kisaka erina kati akulira Uganda Rail Corporation ava Kamuli mutabanyi wa mugenzi Dr. Kazungu erina abo bangi nnyo and those are people betubisana nabo naye kifunyemu ekintu kitegeera be bantu betubisana nabo kakati gwali ku ludda oluvuganya oba odiringa ne region efaanagana bwetyo ng'erimu abantu modulea situuse mu poliisi mu majeje tutali ne kati era nayo tulinayo buranko obwo busooka bu kapiteeni obwo bungi nabo buwezeeweze mwe buli obukyali wansi bukyalwana okwambuka kakati such a region my friend bw'oba odiringa nayo politically oteekwa okuteekamu extraordinary knowledge. So mweyo embeera ne tuba nga ekibuuzo ky'ombuuziza nti kakati 2024 mukulu akola atya ekyo kikyenye executive ye ate broadly opposition politics ali makerere najala nkumbi terikiriyo tukyali ku mighty drive nkyali n'omwami Jeno Bigirwa n'omukyala Farida Bikobere tuba tukyayogera ku kigenda maaso mu opposition y'eggwanga lino Joel Ssenyonyi bamufuula leader of opposition ku nsonga eyo message yo jagisoma oba Farida jagisoma maaso tugenda maaso ne program Jeno gyatudde ku nsonga endala ey'okubiri ya attempted murder y'omwami Bugingo n'okufa kw'omukuumi Richard Muhumuza omwami ono battibwa sabbiiti ewedde omwami yattibwa sabbiiti ewedde Pastor Bugingo naawe okufa nga otunira Bugingo ye ng'omuntu kireetera insecurity egenda mu maaso mu ggwanga kuba ne tukeeredde wano DHO w'e Masindi Dr. Abiga naye bamutemyetemye era yafudde ate no spate ya insecurity egenda yeeyongera Jeno ova ku Bugingo ono olowooza twavudde ku kyokutuuka wano nti ne kati abasumba ab'omukama nabo babalumba insecurity eno etegeeza ki what does it speak as we enter a new year 2024 naye nga tugiyingidde na attempted assassination kakati kati eggwanga eribanga litambulira ku deals nga abantu bakola zi deal abantu bali mu deal okufuna sente omala kugoba deal y'amaanyi abantu abali mu positions ez'enjawulo bafuna threats ez'enjawulo kakati Katumba Wamala ebamukuba kubanga Katumba Wamala Jeno mulabyeko awo ng'agamba nti yasinze okufuna y'omukuba kwafunye okusomoozebwa mu 2023 era nga celebrating ogumalako naye nze mubalange yafa just mulambo gutambula kubanga ekituufu baamukuba n'aziika ne muwala we n'aziika driver ye ne gamukwata so kitegeeza nti yali lake nnyo okusimatuka but mu argument ezajja ng'ogyeko ebyobufuzi ebyekusifu eby'omunda mwalimu ne argument ya scandal yali egenda mu maaso ku Entebbe International Airport okay nga Minister of Works ye kennyini General Katumba Wamala jukira ye line ministry
ya enterprise eyo nga kigambibwa alina byeyakola ki byalemesaayo. Kakati gavumenti kasitefuna ba dealers nga bali ku level eza waggulu, sente bazina mpitirivu ate ne zibagoba nga nnyingi nnyo okitegeera, bazimba capacity even to assassinate, to eliminate, because gwokulemesa gwokulemesa diru yange okutambula vaawo tuleete omulala. Kakati eggwanga bwe lityo terisobola kuggwamu mawulire ga ntiisa, okiwulidde? Kati abantu ng'oyo DHO gwogambye Ow'e Masindi nti bamutemyetemye, biba nze kyatuuka ku mukulu wange baali bamuyita Bigirwa Charles, yali inginiya mu UEB as 2000 bamukuba akafuni ku mutwe ne tumuziika e Buyende. I was in senior 2 by then. Ne tumuziika e Buyende nga baagala ki kuteekawo omulala. Muganda wange yali akolifayinga nnyo ng'ebitabo yabisoma ebyamasanze n'abimalayo, okiwulidde? Era anti tebalina we bamutandikira, bamusasula kumukuba akafuni ku mutwe n'afa. Naye kati pasita ababuulira enjiri kati nzija ku pasita kakati eyo nkuwadde perspective. Kakati pasita musajja waffe Bugingo, ekisookera ddala internet yamuganye kwanza ekyo tugenda kituukako. Internet yo yamuganye because bo bajjawo mu authority egaana. Internet yo yamuganye naye nga tetunatuuka ku internet kumugaana. Bugingo abadde mu limelight, okay, alina audience y'amaanyi, alina project gy'atambuza y'amaanyi, naye nga alina entalo ku high level nga nazo z'amaanyi, nga alina olutalo ne mukyala we X, ate X yafuna ba allies ab'amaanyi, alina olutalo n'abasumba ab'enjawulo, okitegeera, alina entalo n'ab'ebyobufuzi kati kankubuuli ani yasoose okulaajana? Yasoose okulaajana yabadde Muhoozi Kainerugaba, n'agamba abawagizi bange babakuba bakola ki? Babamalawo. Naye Muhoozi Kainerugaba tamanyi nanyini mundu mu ggwanga wano, takimanyi. So tulina political factions nyingi. General Museveni, it's a faction, okay? General Muhoozi, it's a faction, okiwulidde? Kubanga kampu ya Muhoozi bakagikubamu babiri. Zeekuba wali Busoga balwana n'amasasi ne gavaayo. Kati kankubuulire mu mukolo gwa Kyabazinga ogubadde Busoga mu Kasiki kaagwo timu yono mukyala ono mukyala ono akolera national chairman Namyalo, eyo ye timu ya chairman, zizisinkana ne timu ya Muhoozi ku muziki. Omuggo gwavuga, abamenyeka ne bamenyeka amagulu, abafuna ebiwundu ne babifuna, poliisi nejja neeremwa, military ye yajja, omuziki. So zino faction zitandise okukola ki? Okwegaaya. Gwe teweebuuzaamu lwaki Muhoozi yatwitinze bw'atyo? Nga ye yatwitinze ne yejja ne kubeera authority mu investigation, naye n'alaajanira sympathy etya naawe. Bino ebintu, this is a power game, my friend. Mulimu ekintu kyolabanga it's a reality. Nagamba naye abanoonyereza mutuyambe ku luno muzuule amazima, ebyayisima olaxis tebinaba kuvaayo bulungi nnyo, naye kakati mutuyambe ku bino bikole ki? Biveeyo bulungi nnyo. Naye alaajana, kitegeeza empologoma emufunziza. Empologoma naliko wano ne mugamba nti empologoma terya muddo. Yaani empologoma eyo? Empologoma anti kakati nze nkuleetera theory n'ogitaputa.
ng'omuyivu bwaba kakati gwe Uganda nga bweri setup yayo osobola okutunulira n'ogamba this is the empologoma we are talking about. Kubanga mu politics oteekwa okwogera nga werekeramuko kafuluba ka position tolinnyako mulundi gumu okiwulidde. Kakati empologoma terya muddo erya nnyama era ojje weetegereza empologoma ku Discovery TV okwo empologoma ensajja enjala nga egisusseeko eri akaana akawologoma akato ekalya yeeramewo balizaala omulala ng'ebyokulya bibuze. Era empologoma enkazi zitera nnyo okugaadinga obwana bwazo obuto against ensajja kubanga kuba yo ensajja teyiiga nnyo, enkazi yesinga obukambwe mu field. Naye ebyokulya we bigaana nti biganye akaana akato kalugenderamu. Kakati ebyobufuzi bya Uganda biri mu mbeera eyo era abantu bakyalaba ebintu bingi nnyo. Lwaki abantu bawakanya nga sinaba kwogera ku ssanyu kubanga waliwo abasanyuka naye waliwo n'abantu abawakanya embeera ey'okuttibwa kwa Pastor Bugingo specifically ku Ichuli tetwalaba abantu bawakanya naye Bugingo ono lwakuba yawonyeewo ate abantu ekya Bugingo mu butuufu niwe obanga togendangako mu ssomero toyinza butakiwakanya era saagala gavumenti n'ebitongole by'okwerinda bonna batandika okutiisatiisa abantu. Okiwulidde crime scene ya Bugingo teriiyo mu butuufu etabula omutwe. Kantandikire ku ky'amasasi. Amasasi ge baakubye mu luggi mu ndabirwamu ya Bugingo gaba kubanga amasasi gakubiddwa Bugingo yalifudde. Bullet nga emmoloka nga bw'ogiraba waliwo ebituli nga 13 mu luggi awo mu ndabirwamu. Ekyokubiri okusinziira ku bungi bw'amasasi obwakubiddwa ebugambibwa nti bwakubiddwa mu dinisa eyo ey'omu maaso yaliise n'egwamu because tewaliwo ndabirwamu ya moloka esigala ng'esitandinze ng'eyisemu bullet 13 teriiyo okuggyako nga ya bullet proof. Naye zino ezaffe zino n'omubbi w'akasimu gy'akoonako bw'ati neeyiika n'asikamu essimu n'agenda neeyitamu 13 bullets n'esigala ng'ekyaliwo tekisoboka. Ekyo kyo tekisoboka. That is point number 2. Point number 3, mu bizinesi y'emmundu nga wawulidde sound y'emmundu kebe pistol tewaliiwo civilian ku level ya Bugingo okuggyako nga abadde atulimba nga wa SFC okumala ebbanga ddene obanga be balwana olutalo lw'e okuddayo abamu ne bakomawo okiwulidde ng'abadde komando ne bakuba bullet 13 n'osigala ng'okyali ku steering ng'okyavuga. Tekiriiyo. Kiribe mu ddwaniro e Baghdadi ewa no tekiriiyo. Tekiriiyo. Nti bodyguard atekeyo nti olwokubanga bodyguard mu luzungu nti ye yateekeyo bakubeye. Yes, baja abakikola. Owe SFC. Baja abakikola. Mu bigambo bye yagamba, bodyguard we yagamba, bwe bali mukuba amasasi 19 gali kwata. Ezo mbuzi tuzinyumya ku nnyimbe. My friend, tewaliwo muntu atambulira mu eyo Lexus. Ng'otambulira mu eyo Lexus nga toyagala bulamu bwo. That is ng'odiringa ne Bugingo. Kubanga Bugingo is a tycoon. Ono agamba abadde mukadde wa kanisa. Omukadde w'ekkanisa mwe muba mugabana. Esente zivudde mu ki mu lusolooza lw'olunaku olwo muzitegeerera. Kitegeeza ebyesente abadde abiriyo. Tewaliyo muntu akwata miliyoni ya sente katugambe every Sunday. N'omuzza mu ebyo mbojjaga mu kuba ku lwoli. Tekiriiyo. Aba ali mu good life. Mama. Olowooza Museveni lwaki every year akola recruitment y'amagye n'aleeta abavubuka ba senior 3 senior 4 drop out biki kyabo kubanga be bakyasobola okukuba emmundu. Naye ffe babitogi bimyufu ebintu babimalayo. Nze nkubuulira reality. So what is your conclusion?
scenario ya Bugingo erimu ebintu bingi nnyo. Yes. Kakati ekyo mbadde nkugambye kyaki ky'emmundu nga yavuze tosobola kusigala ng'ovuga. Tekisoboka. Ekyokusatu woba obadde oli guarded by an SFC soldier bukugu ki bwe yatulazeewo that elite officer bukugu ki era emmotoka ya Bugingo yabaddemu emundu y'omusirikale oyo AK-47 yabaddemu tiyabaddemu tewaliwo kubanga assassination zonna ezibaddewo crime scene oba ogiraba anti kakati gwe oba okweka crime scene anti ze kyenkugambye bwana Edgar tewaliwo civilian asigala ku steering ng'avuga nga bullet 13 zivuze tekisoboka olaba omupiira gwabika bwabisi ogwa pikipiki abantu ne beekanga abali awo okiwulidde era ne basasamala kakati ebintu ebimu abantu balekeraawo okola ki abantu gavumenti esaanye etegeere nti kati tuli mu era ndala analysis tekyava ku side emu kati abantu bonna bakola analysis nze nga bwemanya ebintu endabirwamu z'emmotoka omuntu bw'agamba nti eno yabadde drill badririza emmotoka okiwulidde ayinza okubeera omutuufu kubanga bodegaadi oyo ekisooka tebatulaga mulambo gwe nakati tetunagulabako ssebo anti naye tubadde nga tulaba ebiwundu bakuba kaweesi ssebo AIGP ne tumulaba ng'agudde omutwe bw'ati obusajja ne bujja ne bukonfaminga nti afudde ne kamwongera n'eryomutwe eddala erisemberayo ddala okiwulidde omulambo gwe twagulaba ogwa kaweesi ogwa Meja Kigundu twagulaba ogwa Abiriga twagulaba omulambo gwa ono eyali State Anthony yes twagulaba emirambo gy'abasiraamu abaze bakubwa gyona tubadde nga tugiraba nga giri mu code blood okiwulidde naye omusajja n'ovuga Land Cruiser yo Lexus n'ogituusa Mulago waliwo poliisi waliwo DPC Mulamba awo ku Kazoliti awo tojja buzi n'osuulawo omuntu mbwe omujja eyo n'otambula n'ogenda osooka kukola statement okiwulidde ne wabula ekifaananyi nga bajjamu omuntu atanafa Mulago ne wabula ekifaananyi nga bali mu kumukolako ne wabula ekifaananyi bannaaye yafudde atya oyo nze nkyekengera ddala era nze siri mukkiriza sinalaba ku mulambo ayinza okuba yafudde naye nga teyafudde masasi kubanga ababadde ku crime scene bakugamba Subaru zezakoze eki kuba zibwatukira waawo abavuzi ba Subaru obamanyi ye statement gye bakuwa just njagala ombulire lwaki bannayuganda bo basanyukanga bino ebintu bwe bibeerawo naddala nga bibadde ku bantu bowaligambye abawagira system eriwo lwaki tetukyalinamu kansa buli muntu waafa abantu laba basanyufu no longevity ya General Kaguta Museveni yevaamu ebyo gavumenti buli bweba mu buyinza ebaako benyigiriza bangi okitegeera gwe sooka weebuuze abantu b'e Libya goza lwaki baaliwagidde kale katugambe nti mu butamanya lwaki baapinga okugenda kwani kwa Gaddafi bintu byonna yali abikoze nga mu Africa ne mu nsi ezisinga eza Europe nga temuli ensi esinga Libya in terms of infrastructure in terms of welfare nga bali wala nnyo naye lwaki abantu bagamba Gaddafi akole ki agende tugezeeko abalala simply because abantu baagala okulaba ku kirala kati abantu bwe baba bali mu lutalo olw'okwenunula ne wabeerayo abantu abayimirira mu maaso gaabwe nga bo balaga nti bali kiriya bali bulungi ne establishment eriwo omuntu oyo bw'aba afunye ekizibu abantu basobola butajaganya
kubanga ekiseera kituuka abantu abamu ne bakwasibwa Katonda nti yaba bakola ki yaba basootinga okitegeera because ojjukira tumwine omugenzi we yafa ebyaliwo abantu basanyukanga busanyusi kati ekyo kyekyali wadde Kirumira yafa ali kukozi ki yafa ali kusaidi y'Abannayuganda abanyigirizibwa obadde okimanyi nti Kirumira nze yamutaasa okumujja Nalufeenya ng'abantu bonna bamudduse abantu bonna ng'alemeddwa okufuna amweyimirira nengenda nempolota mulima mayuni honorable kati Abudala Kiwanuka nemugamba tunoonye omusajja yeyimirira omusajja ono omusajja ensonga zaaliko ntuufu nga nze ndi ku nsonga Kirumira zijakola ki ziyali ayogerako omusajja ensonga zaaliko ntuufu tumuyambe tugenda okuba mu tooci awo nga Omara gwe tusobola okukola ki okufunza era ne tuyita Omara n'abeera musanyufu nnyo n'agamba oyo omwana nze yamuyingiza nze yamutraininga era nze yamupromotinga sisobola mukola ki ne kisiba roho okiwulidde naye buli muntu yali azinze emikono nga mulesinga empologoma emulyange mufunza yekka era Kirumira yafa ng'omuntu gwasinga okwagala ku nsi kuno General Bigirwa Moses kubanga yali talina bwava Nalufeenya nga bamutaayiza kakati yafiira ku ludda lw'Abannayuganda kati gwe toyinza kubeera eyo okay n'otulaga nti gwe oli bulungi ng'abantu kankuwa ekyokulabirako ffejjo twabadde tuziika n'olwalo tugenda kuziika ekamuli naye ekamuli eddwaliro lya Kamuli General Hospital teririmu buyambi bwonna last week twaziika ne kansala wa NRM kaboda kamukuba ne bamutuusa mu ddwaliro nga tewali amukwatako wa NRM wuuyo beetazaawo muleteyo obukerenda bwonna n'obuyisoyiso bwe baagala omukubaawo nga balina bugulawa mu bukiriniki obuli okumpi awo wuuyo dokita Abimala talabika 2 hours zigenze aditoriatinga bagenda okumugjawo okumurifaringa Jinja Referral Hospital Regional Referral Hospital nga agonze nga awedde kansala wa NRM ne tumuziika abantu be NRM ne bajjaawo ne boogera ebigambo bingi nnyo ne balaga amaanyi ne bagabana abaana nezija ne mbavumavuma bonna ne mbalaga nti tebalina makulu kubanga oli afudde amaanyi balina galaga mu ddwaliro kakati naye obadde okimanyi nti the same NRM General Museveni alina supplementary gyaleeta ya 57 billion ng'ayagala kugula security gadgets baziteeke ku kikomera kye Nakasero n'entebe okay ng'ensobera bwe zijja zikoma okwo amakonkome gaba gambuka gagala ogwa munda nga gakoma okwo kwegamba ayagala kugula ebintu ebityobola n'eddembe obutonde bw'ensi kubanga species zina factor mu butonde bw'ensi ayagala 50 billion parliament egenda zimuwa naye parliament yemu eyo tesobola kuteekawo special budget ku upliftinga malwaliro gazi district zonna mu Uganda bwe tuba nga ffe tuli ku saidi eno efiira mu ddwaliro module eyo gwe n'ojja ng'obajjagala ng'oli ku saidi eri gye bakyatalinga for classified medical examination kati gwe Mungu bwakuvaamu n'ofa tonenya bano nga bagamba nti otumuwonye era abalyoyi b'emyoyo bakola ensobi y'amaanyi si balokole bokka kati abalokole ate bo bamanyidde ddala nti General Museveni yaleeta obulokole country wide eyo yonna gye tuwangaalira abasumba bamanyi nti Museveni yaleeta obulokole wano okitegedde naye nga tusobola okubagamba
nzichuka 1979 revolution ya chiwempe movement ye yasinga oleeta obulokole obulokole bwa Jesus Christ ngamba okunyikira nnyo obulokole bumaze mu nsi emyaka bukyanga Yesu agenda mu ggulu 2024 naye bo balowoleza ddala nti Mwai Museveni yakoze eki yabuleeta. That is wrong. That is wrong. And then too ate bano bakiraja abalala nga Church of Uganda kati ate yo Church of Uganda yo erowooza nti yeri mu buyinza mu musajja waffe mu Kristaayo wa Church of Uganda ffe tuli mu kintu ebyeka nti bare nti mu Kristaayo biki eggwanga ly'Abakristaayo kati osanga baisaba dinkoni baani bonna eyo nga bakuba ekikopo ky'NRM mu kyalo nga tebagala nawo okiwulidde ate Church of Uganda ekyawusiiri wali eri yakusondereza busonderezi tewali kiriwo kyamaanyi abantu bo beefaako ng'abasumba sekinoomu ne bagagawala gwe tolaba bugingo bw'otunulira emmoloka gy'atambuliramu n'otuuka ku nnyumba gy'asulamu n'odda w'asabisiza owaye ye yasooka kuzimbako bibye emmotoka ye ne waasula ne gy'asumba byanjawulo ne levo y'abantu baasumba okiwulidde byanjawulo waliwo yakuba ekifaananyi nga atudde ku ssente z'asoloozezza naye ng'olabira ddala abantu baasumba baavu kubanga obwavu obupimira ku ki mu kusolooza ssente fe babeera mu nnyimba ezeeyo mu byalo olabira ku ssente ezisoloozeddwa oba olukumi obukadde ne bikoyini yegaganudde nnyo n'atusulawo ebbiri naye ng'olaba nako akazinze nnyo kabadde wala n'akakunulayo ye bugingo agira bugizi bwati n'ayoola n'agera n'abalamu ne mukyala we Makula ate abamu bagamba abadde ayagala ebyo byonna byonna yabikoze ayagala kubwaka Pentagon abamu we bagamba anti obujulizi tubulabira ku activities ez'enjawulo so kati abatulabye basebo ne bannyabo njagala okubeebaza okutega TV yaffe eno njagala okwebaza Omukama Katonda atuyisiza mu mwaka omukadde guno omwaka tugutandikidde mu sipiidi ya iriiri era njagala okutegeeza nti tegubeere mwangu guno omwaka gwa action pact kyova olabako mbati tuzigyeyo tugenda mu field ebyokukaaba byaweddewo nze lamentation nagivuddemu nze kati ndi mu bikolwa okiwulidde ndi mu bikolwa by'abatume byennyini eby'omu bayibuli era bwe nva wano nzikirira kamuli era ngenda kwegatta ku muzirimu community tufiiriddwa omwami omu tugenda muziika mu kabulistan mu kamuli awo olwaleero nsaba Mukama Katonda amulamuze kisa mwami Ashraf abadde muzeeyi waffe ng'atunda emigaati mu taxi park Mungu amukole ki amusaasire so ebisigadde byonna tunaabyongerezaako next week naye nga tusaba Mukama Katonda atubeereremu tusobole okwakivinga bye twagala tweyanziza nnyo gino Bigirwa okutukyaliranga wano buli lunaku tetukitwalanga kintu kitono nnyo bana abatulabe mwebali ddala Friday tweyanziza abadde ku kamera Jeremiah Mukibi tweyanziza Arnold Mukose Anthony yali mu productions thank you so much tujja balaba olunaku olw'enkya naye temusubwa olunaku olwaleero the hotline gyeri akawungeezi ku ssaawa emu yennyini temugisubwa n'omwami Rogers Tulyaha bebeera mu lulimi Lungereza buli lunaku lwa Monday kuba ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'olweggulo tujja kubalaba olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 zennyini eno ye the mighty drive amanyaze Edgar Matthew Karuhanga badde ne Bikobere Farida n'omwami Jeno Bigirwa Moses okuva mu National Unity Platform. For the entire team, God bless you and God bless Uganda.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.